abali mu ggwanga lya Rwanda nabo bannayuganda mwenna mbalamusizaako nnyo ne ngende Tanzania ku muliraano ne mbaga nti mujje balako gye mutuusaako engalo bannayuganda mwenna buli kibuga kyonna kyosinziramu mu ggwanga lya Tanzania bwe nvaawo ne ngenda mu ggwanga lya Kenya mwenna mbalamusizaako bannayuganda abali e Mombasa abali e Nairobi abali e Kisumu abali e Dar es Salaam abali e Kakamega abali wonna mwenna mbalamusizaako bali kola gye mutuusaako engalo bwe nvaawo ne ngenda mu ggwanga lya Egypt mwenna mbalamusizaako bannayuganda bangala mu ggwanga lya Egypt babafalawo mwenna mbalamusizaako mwe bali kola bwe nvaawo ne nzija mu ggwanga lya Sudan y'amambuka Khartoum banayuganda mwenna bali mu Khartoum mbalamusizaako Sudan ne nzija wansi Maserengeta mu South Sudan mujje balako gye mutuusaako engalo abali mu South Sudan abali Juba abali Nimule mwenna mbalamusizaako kansubiri muli bulungi nange ndi bulungi bwe nva e South Sudan ino ne ndyoka nzikirira mu ggwanga mu ggwanga erya Congo Brazzaville, Central African Republic, mwali banagala gye musinzira okuwuliriza mbalamusizaako bwe mmala babuuzaako bwentyo kitegeeza ki kiba kitegeeza nti kati program ngenda kuba njigula mutongole naye nga sinagula program eno mutongole njala tegeeza mwenda bannayuganda buli munsi gy'asinzira okuweramu yonna gy'oli ekituufu kiri nti nga sinagenda kukigula logi njala sooka kuyisaawo kano gwe munnayuganda yonna gy'oli ng'oli wankyukakyuka munsabira nnyo essaala nange ne mbasabira nga nkomekkereza entambi zino naye nga bwe tugamba nti buli omu asabire munne oba buli omu yeesabire ekituufu kiri nti kuno ku nsi Katonda gye yatuwa kutusiza omukka ogw'obwereere ffenna tetuli seefu banga owagira enkyukakyuka nkiddamu ffenna tetuli seefu ng'owagira enkyukakyuka ky'olina okukola kyekintu kye tuyita okwebeereramu okufaayo gy'otambulira ebintu byolya bobeera nabo n'okwekweka abalabe b'omanyi ab'olulango ate n'okuba nti gwe ng'omuntu omanya kiseera kiwootambulira baani b'otambula nabo b'oyogera nabo na biki by'okola olw'ensonga nti ensi gye tulimu kati abasajja baagala kuwamba ggwanga Uganda naye ate bafunye omuziko gw'amaanyi nnyo olw'abannayuganda abazze ku social media okuyisaawo ensonga n'okuzibulira ensensi etegeere so kati munnayuganda wonna wooli teweeyibaala kubanga ekiri atabaala kyekiri anasigadde waka wonna wooli toli seefu ekisookera ddala oyinza okugamba nti bajja kukutomeza emmotoka ne kitasoboka oyinza okugamba nti bajja kukuba bajja kugeresezako omugemerano ne kitasoboka naye ekintu ekizibu ennyo okwewala kye bayita akanyo kawulire so munnayuganda era gy'owangaalira weewale nnyo weekuume nnyo nze ndi target era mukimanyi bulungi nnyo naye nammwe mbakubiriza omulango gutakungula nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde Katonda ayamba yeeyambye buli omu waali beera nga weebeerera mulungi kubanga ekiri atabaala kikiri anasigadde waka egyo emmesi gye mbali njala okuyingirizawo wano nga sinagenda ku kigula luggi ku kigula luggi kyalero njagala mutagingire nga sinagenda ku kigula njala mutagingire Saalongo Gamulengejja Wasaanya Charles Peter Mayiga abere ku vidiyo eno lindako bulungi wano wait a minute naba ndimejala mutagingire video eno nga sinatandika kigula luggi njala mutagingire Saalongo Gamulengejja Peter Mayiga Wasaanya Kaloli Mr. Alaje abere ku video eno njagala mukama we Yoseti bahabiro tabase mutano wakarekeze nsi yaleta muzezedde ensanga bisibe abere ku video eno njagala omukulu kubaita Baramu Barugahara abere ku video eno njagala Tamale Mirundi Senior abere ku video eno njagala Moses Byaruhanga abere ku video eno njagala Muhoozi Kanyirupama abere ku video eno kale karekezi Kayuhura Mugisha Muntu Janet Museveni Samu Mayanja Judith Nabakoba ne Ruth Nankabirwa njagala abere ku video eno nga nina bugisimu fungize saagala yeebuzaabuza nga afukana abantu gonna mazzi nenga tukimanyi video eno ejja batukako benjagadde mbere ku video eno nga sinatandika kigula luggi kyaleero ekigula luggi kyaleero kigenda tandika bwe kiti era njagala kigende ewali Yoseti bahoro tabase mutano wakarekeze ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe mmanyi kuno ku video kwoli bono batoliko bajjajje kutuusaako bambegawo be wasindika okuba nti barecordinga video zino era bawandika notice buli kigambo kyemba njogeddeko wansi babiwandiike naye nkimanyi otudde ku State House awo ku screen enene nkimanyi kwoli era nkutumidde nnyo nga njagala kwabya enkweze engezolina kubanga mwe temukkuta basebwajja okota tumanyiko ekintu kimu temukkuta kukitegera bulungi kati njala kwabya olwaleero ensi etegere ne bakozi banno Saalongo Gamulengejja Wasaanya Peter Mayiga Mr. Alaje saagala obe ku video lwaki linaalongo wajjajje kuweereza oba abakozi bajjajje kuweereza oba bannamawulire kuba kono babeerako
saagala muntu yenna yeebuzaabuza. Njala tandika n'ekiggwaro gye kyaliro kitandika kitya. Ekiggwaro gye kyaliro nno kigenda tutwaliramu abantu bangi si yo seri yekka. Kitandise kitya tugamba tuti oba ngamba bwe nti ekiggwaro gye mbatumiddeko munda banyumira akanyumero kano ak'ekiggwaro gye mu nsi yonna buli gy'osinzira okulebera akatambi kano ne nkugamba nti nkutumiddeko nnyo oba lekunyumirwa akanyumiro kano. Kati ntandise bwe nti tulina olufumo olugamba nti Ssebusiru bwa Njoka zitta nnyinizo ne weebuuza zo zigenda kukuwangalira ludda wa nga nnyinizo amaze okufa. Ekintu kino oba olugero luno oba olufumo luno lutegeeza ki? Olufumo luno lutegeeza nti abantu bangi mwe muli Yoseti Bahura Tabasira mutano wa Kalekezi ne bannabyabufuzi weppo n'abo Abaganda bagawumbidde abali emmenga balowooza nti bwe banaasaanya Obuganda oba ne basaanyawo empologoma ya Buganda bo bajja kuba bali mirembe. Nedda nga bwe tugamba nti Ssebusiru bwa Njoka zitta nnyinizo ne zeerabira nazo nti omuntu bw'afa gobe zibadde ziruma nazo kennyini zirina kufiira muli ne bazittiramu. Luno olugero lugirawo n'emboozi gye ngenda obbanyumiza kubanga tukyali ku kiggula lugi evidiyo entuufu terinaba lutambula luti. Kansooke mbavuge ebirowoozo mbazzeeyo akaddannyumako nga nzijukiza Yoseti Bahura Tabasira mutano wa Kalekezi ensi yali tamuzezedde ensanga bisibe ne bannayuganda mwenna abaali mu myaka egyo nze bajjajjange bwe baali. Kyatandika kitya? Okusaanyawo Buganda tekitandise leero. Ate abalya mu Buganda olukwe tebatandise leero n'abalya mu Bwakabaka olukwe tebatandise lwaleero. Nga bwe nabagamba nti bano baagala nnyo okweyagaliza okuba nti bafuna ebingi okusinga ku bannaabwe nga balowooza nti be bakolera babaagala nnyo so nga ate bamala obakozesa ne babasuula. Ntandise ntya Ssebusiru bwa Njoka bwe zimala okutta nnyinizo zo ne zeeyibala nti zigenda kuwona nazo zigenda fiiramu. Mu mwaka 1966 bw'atyo Ssebusiru bwa Njoka yayinula mukulu omugenzi Kawenkene Milton Obote ng'akozesa abasajja be ab'ekyama omwali Idi Amin Dada kati omugenzi weppo n'omukulu kati atufutubaddeko Yoseti Bahura Tabasira mutano wa Kalekezi yali muzazizedde ensanga bisibe bwe tebatandika okuzoganya Obuganda omwatuuka n'okulumba olubiri ne batta Abaganda nkumulito omwali basajja ba Kabaka n'abasirikale weppo n'abantu Ssekinnoomu. Kino ekyaviirako Ssekabaka Edward Muteesa okubinnyika mu nsuwa n'adduka yogayoga mu ggwanga lya Bungereza ekiwejjowejjo gye yawummulira. Bano abasajja ndo tebassa mukono ngira bwemuwulira nti bo baagala kumaliriza mission. Butyo bwe batyo baalumba era n'empologoma ya Buganda Sir Edward Muteesa era ne bamuyumba ne bamuwa obutwa n'akisa omukono mu ngabo era n'afiira ne bamuzza okwawo. Oluvannyuma nga ono Obusiru bw'Enjoka bumaze omutwalaganya atwalaganya Obwakabaka abugyewo ne Kabaka amutte n'atamanya nti ate naye kennyini akaseera kagenda tuuka akakazigizigi n'ayagibwewo. Era kikyagenda okuwunzikira nga gwe yatuma okukola omulimu ogwo ate kennyini yamwefuulidde n'amulesa ensi ewooma n'obukulembeze mu ntebe ewooma mpaka nakati gye yasinzira okuba nga gye yafa baddiza muddize mu kofini era nga baga nti ebyafaayo biddiringana. Wano nno we ŋŋambira bannayuganda basinga obungi n'abasajja Baganda n'abakazi Abaganda mwenna gye muli njagala muggule amaaso muggule amatu mutule bulungi nnyo muwulirize emboozi zino nga sinkwatemu nti bakuliko empumpo. Bwe ŋŋamba nti Ssebusiru bwa Njoka butta nnyinizo ne weerabira nti zo zinaawangaala zitya kitandika bwe kiti. Najja ku social media kuno nenjogera ebigambo bingi nnyo nanga olumu neewuunya nti ebigambo bino nze mbyogera naye ng'ate ekituufu ebigambo bino nze mbyogera. Nebyogera ne bijjanga birina okubeera abantu ne beewuunya nti omusajja ono aliko emmandwa. Ekituufu ndi musajja Muganda aliko bajjajjange abaalwanira Obuganda obugaziya oba obujje bwali okubutuusa ku bunene obuli essaawa zino. Bwe twogerera essaawa zino enkwezenge nnyingi ezituuzibwa okuba nti baagala kusaanyaawo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okusaanyaawo Buganda n'okweddiza ettaka lya Baganda lyonna era nga gye buvudde katuno ennaku zino zennyini biri babega natadde ekiwandiiko ekiraga nti information gye namawako gye buvudde katuno nti buli muntu yenna nga oli Munnayuganda ng'oli bweru w'eggwanga mwe gye muyita diaspora mu Luzungu enteekateeka ey'okubalemesa okudda okwabo n'okweddiza amataka gaabwe gavumenti egatwale eri mu GIA yatandika dda kyadde kidwale tolibusa munnange enteekateeka ne bagiteeka mu byapa ebikube ne babategeeza bulungi nnyo biki bimulina okuwaayo ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Bw'atyo Obote bwe yalumba olubiri Ssekabaka Edward Muteesa n'awanguguka n'adda mu ggwanga erya Bungereza gye bamusangira ne bamutta. N'olwaliro bwe kityo bwe kiri nti omumpembe Yoseti Bahura Tabasira mutano wa Kalekezi ng'akozesa ng'akozesa abo baayita bakadazi be n'emikwano gye egiri mu Bwakabaka bwa Buganda balina enteekateeka namutaika ey'okusaanya Obwakabaka bwa Buganda weppo n'okusaanya empologoma ya Buganda mu bbanga eritali ttono nnyo lwakuba nti munnange empologoma bwe yegenda ewa Kasujja ekyali eyo bakyagijjanja bulungi esobole okudda ng'erimu embavu.
Wotwogerera essawa zino omusajja eyalumba olubiri n'okusanya obwakabaka kati yamanya nti naye kigenda tuuka leba mutwale nga nabo gisimu fungize kityo kyatuukirira bamutwala nga gisimu fungize nakati olwaliro gyali nti mukoka gyali mukoka gyali enyindo gizirembekera mukoka gyobera nti ensi yagenda gikungula. Bwetwogerera essawa zino Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II enteekateeka namutayika ey'okujja obulamu bwe ne meeting eyatudde wiiki eno egitukuba mabega yatudde ne basaba byengendo babulira ensonga mwenda ze bagenda okukola okumuggyawo nga nabo gisimufungize basobole okuba nga batwala ettaka lya Buganda n'okujja Obwakabaka bo bakole kye balina okutwala. Kino bwe nkyogera bwe nti muyinza okulooza nti kyakusaaga naye kuno okujjukiza Yoseti Bahabula Otabasire Mutano wa Kalejje ensi era musezedde ensanga bisibe nti banno bewaddira mbigire nga weefuutise bakola ebikolwa bye bimu ne nagamba nti Obuganda lwazi alwekonako yagwa ate nga n'Abaganda mwoyo ogutavaawo nti ne bw'onookola otya ne bannakugamba nti ne bw'olifuuka ng'otutte ettaka lya Buganda lyonna tolifuuka Ssaabataka ate tolifuuka Mulangira. Ekyo kyo kizibu mukulu ne bw'oneepaatiika ng'akajonjo keepaatiika mu maaso wakati tolifuuka Ssaabataka ate tolifuuka Buganda. Era ojja sigala nga oli momboze eyava okwammwe ng'ozze n'akagugu akaalimu emisolo emyokye n'emimmonde wepo n'akawale ak'omunda okujja okutabaala eggwanga eddamba Buganda osobole odyeddiza okola enteekateeka ez'okujjawo Ssaabasajja Kabaka naye manya kino ky'okola kigenda kutabangula ensi era ng'Obote bwe yakikola ne kitabangula ensi okutuuka bannansi bwe babiteekamu amaanyi ne bamutwala nga nabo gisimufungize naawe ensobi y'emu gy'oyolekedde okuba nti enteekateeka z'okugjawo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okutwala Obuganda ensobi y'emu gye baakola naawe gy'oyolekedde okukola ng'oyambibwako enkwezenge ezisekerera ayengezza so nga ate bwe zikamiza so nga ate nti ayengezza enkwezenge zino omuwebagula obugumala okukamiza enkwezenge zino zidduka ne zigenda. Na kino kikwolekedde nti buli nteekateeka gy'olina ey'okujjawo Ssaabasajja Kabaka abakuyinula nga bwe tugaa nti ekiyinula ennyana kibeera mu kibeere mukulu ojja kutegeera nga ne nabo gisimufungize nti w'oli oli mu kifo kikyamu olina kwewombeka nga muko weewumbeko tulyoke tumanye nti bano b'oli nabo si bantu bo kubanga akuyinirwa mu malinnya bwogwa akuyita kaddo wannema kitegeeza kibonna abakupika nga akasawo kakkwe tebakaggyemu ekyo ekinywebwa bakulimba mukulu ezo n'enteekateeka zijja gwa butaka era gwe kennyini ojja kukomekkereza ng'ate wejjusa ekyakkozesa ensobi eno ensi tuyita mu buyisi akowa yagiviira tuli mukkabukka teryagikungula tunuulira bakufuzi banno bonna gye balaze abaaleka bakoze ebikolobero ku nsi nakati gye bali munnange njala kutegeeza gwe buli kyokolakola kubanga ensi ekuleka awo nno kyekibadde ekigwalo kya leero kati njagala genda ku vidiyo entuufu nga bweyina okubeera olunaku lwaleero era mukulikire mu kigwalo kya leero vidiyo looza kanjitandike bulambalamba bwayo nga bweyina okubeera kati nga nvudde ku kigwalo ndowooza kansooke ntegeeze bannayuganda nti naddala kitalo nnyo bannaffe abawangalya mu ggwanga erya United Arab Emirates olw'okuviirwako mwannyinaffe gwe bayita Monica ensigo eremeredde mu ngeri etali nti alina gwe yabuuliddeko nti nsi ennemeredde naye ndowooza olw'ebizibu byagana Wannyindo okweggala kikimuviiriddeko omwana n'okwejjawo. Ngenda kusaba mwenna bannayuganda abali mu mawanga ag'e Bulaaya tokolanga nsobi kusalawo nga tumaze kwebuuza ku mikwano gyo oba ku bazadde bo kiba kikolwa kya butemu nnyo okwejjawo kubanga ne mu ggulu gy'obolaze omusango gw'okwejjawo musango gwa naggomola mu maaso ga Katonda kubanga yakuwa obulamu yalina obbokojjako naye gwe bwe weeteekamu omugwo gw'akabugu oba ne weesula kiba kikyamu nnyo so mwannyinaffe ono bambi Mukama amujjuludde naye nga yavuddeko okwejjulula kwe kubanga atalina gwe yabuuliddeko nti alina ebizibu naye avudde buvi ku kizimbe waggulu naye kata wansi era tazeemu kya kibi nnyo kubanga ffenna ensi tugyagala naye ate ebizibu tusanga bingi nnyo omukyalo ono Munyankole njagadde okuyisawo akantu kano kategeeza bannayuganda nti bw'oba olina ebizibu buulirako munno osanga alina engeri gy'agenda okuyamba okusinga okwejjawo ka vidiyo kano katiisaamuko ne kakabazanyira batannakalaba mujja kalaba mwannyinaffe ono yejjeewo olw'ebizibu ebiteewalika ye biyera nti bijja kusoboka ne yejjawo ka vidiyo kano bwe kati bwe katambula ndowooza kansoke nzijjeko n'ekitangala mu kalabe.
Новосибирск. Simanyi wamukalayo bulungi nnyo kankabaddiremu. 14, девушка хочет прыгнуть с 9 или 10 этажа. Город Новосибирск. Saagadde kulwawo nnyo munansonyiwa sitera kulaga video bwezityo naye ekikulu kye si kirungi lwaki yogerako n'omuntu n'omubulira ebizibu byo n'asobola okuloba akuyamba oba n'akulifalinga ew'omuntu okwejjawo si kirungi. Bw'oba olina abaana ekikolwa ky'okoze kiba kibalumiriza, bw'oba olina ab'eŋŋanda ekikolwa ky'oba okoze kiba kibalumiriza, naawe kennyini mu ggulu gye tulaga fe abatamanyi gye tulaga kubanga bagenda tebadda nga tebanna Katonda tannatunula mu fayiro yonna ey'ebintu by'okoze ku nsi. Ekyo kye kibonereza ekisooka okubuuzibwa, wali kyekibuzo ekisooka okubuuzibwa lwaki weetuze gebyokuddamu bw'olina bingi. Kino nkyogera ku sayidi y'eddiini nti buli muntu alina ensobi ezize Katonda gy'agenda omubuuza, naye mu bintu by'otagattako kwe kwejjawo. Ebizibu bingi, buli muntu alina ebizibu, naye muganda wange yenna ali eyo tugezanga okukola ky'okweteekamu ogwakabugu, kubanga ebintu bingi osobola okufuna omuntu n'akubuulira n'osobola okudda engulu. So muganda ffe bwate Monica ensi wagisiibudde oba video ya leero oba yaddi nze njirese kati gibalaga nti ekikolwa ky'okujjawo obulamu ng'oli ku mawanga kibi nnyo. Oba kati ogenda abooluganda b'okubanoonya kiyinza okuba ekizibu nga teri abamanyi banno mu komenti oba bawadde ekizibu nti bagenda kutandikirawo okunoonya gy'ova, oba sina kindi gwe abaana bo boolese e Uganda bwaleke Uganda bakuziise mu musenyu. Omusenyu bakuziikayo mu ddakiika 10, eddakiika ezisigaddewo entaana yo neesaanawo nga tebasobola gituresinga. So nga ate bw'obanga obuliddeko banna ebizibu ne bakuyamba n'ododde ewaka, abaana bajja kulima ku malaalo bakulabeko ebbanga lyonna okusinga banaakuziika mu musenyu, kubanga mu ddakiika 10 bamaze okuziika entaana yo eba ebuuliza musenyu. Entaana esaanawo tebaddamu okkulaba, so mbabasaba naye bw'oba ofunye ekizibu ng'ekyo yogerako ne banno. Alright, njala tutandika vidiyo eno ako kayise obuyise. Era njagala ntandike bweti. Bannayuganda nzize ebbanga eddene nga njogera ensonga zino zikwatagana ku nsonga za Buganda ne Uganda eyawamu. Era nga njagala tandika ne ka vidiyo ebigambo bye njogera. Nabagamba nti omusajja gwe bayita Retired Colonel Kizza Besigye, Mugisha Muntu, David Sejjusa, bano tebavanga mu system we bali. Njagala tandika ne statement gye yakoze kwe batandikira vidiyo ya leero, naye buli muganda ali eyo olyoka otegeere ekituufu kiri nti ki. Ka vidiyo kaakano mukawulize bulungi nnyo, kankabaleetere bulungi nnyo mukawulirize. Bajja kuwambibwa kubategeeza era bajja tulowooza nti tebajja yagambye nti ne bannaffe abali Mmengo bajja kuwambibwa era bajja. Baani abajja okuwamba? Ng'ate ono omwami ye architecture, ye designer, ye pulaana owokusula obwakabaka bwa Buganda, kubanga ne mu nsiko kabaka wamba ye yali tayagala obwakabaka bwa Buganda bukole ki? Buweerewo. Kati bw'agamba nti ne bannaffe abali Mmengo mugenda kuwambibwa kubanga bajja, kitegeeza eno yabadde reported speech. What is going to happen in Uganda very soon? Nga temusituso ba temuvuddeyo kuwanvuwa amaloboozi. Ekijja mu Buganda kijja kubanga kisaate nga kinegula n'okunegula, oba kijja kubanga kitokota kisandikire. Ono omwami ekigambo kye yayogedde gye bayita reported speech. Ne baba bannaffe abali e Mmengo bajja kuwambibwa kubategeeza era bajja tulowooza nti tebajja.
akugambye tolowooza nti tebajja bajja baani nga y'omu kubatula mu meeting ezikola enkwe z'okusaanya Obuganda n'okugyawo Ssaabasajja Kabaka akugambye ne bannaffe bali Mengo temweyibaala abasajja bajja ono ye architecture ye designer kino kye yayogedde kye kiri mu pipeline kye ngenda obbagamba olwaleero kano njagadde kabazanyira mu kategeere mwabali eyo abalowooza nti byenjogera simanyi folofoto simanyi maama awunya taata kankabadire mulundi ogusembayo ogwokusatu mulyoke mutegeere kye ngenda obbagamba olwaleero ndi bannaffe abali luddawa abali e Mengo abasajja bajja wulira ne baba bannaffe abali e Mengo bajja kuwambibwa mubategeeza era bajja tulowooza nti tebajja bajja bwakugamba bw'atyo nti ne bannaffe bali Mengo bagenda kuwambibwa nga nkuzza ku katambi k'owekitiibwa Katikkiro eyawummula kafulumizololo kayogedde ndyoke nkuba zino video njagadde nzibazanyire muziwulira bulungi nnyo olw'ekitiibwa Katikkiro gwe nali mpa ekitiibwa yawummula eno ebadde message ye ey'olwaleero ndyoke ngende ku video agambye bw'ati omukulu muwulidde bulungi nnyo kati kansoke ntegezeyo seti bahabula otabasira mutano wakarekeza ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe eggwanga lyozanyirako libayita Buganda ggwanga lyetongodde lwakuba nti ffe twayagala tuleme kuleka baganda baffe ab'emabbali okuba nti bagenda gye batate bamanyi ne tusalawo tugende mu ndagaano ya wakati ekola eggwanga Uganda wajjawo Buganda ku map notekawo central ne tukireka nga weerabidde nti ne bwono oyagala okujja Ssaabasajja Kabaka osanye Buganda n'ettaka olijjo lya Mailoland endagaano ezaakolebwa zikyaliyo kati ere message njagala egendererwa na Uganda bonna bali ku social media aboogera Oluganda nganze era nga mwagala Buganda kasoke empisewo neno message ndio kumayi video ya leero mujja jiwuliramu omusera nga sina gena ka message yako njala tegeza nono kamala okuteeka okamala okusoma message eno
eno message njagala egende ewa Yoseti Baharota basale mutano wakalekeze ne babbi banno mwenna balowooza nti mugenda sanya Buganda n'Abaganda n'ettaka lyabwe. Endagaano yali endagaano eno eri mu London Gazette nga olunaku lwali lwakubiri omwezi gwa mukaaga ennaku z'omwezi 19 omwaka 1894 endagaano bweti bwefaanana. Museveni ogiraba gyeziri e London gyeziri ebyo byonna byokola byonna kubayita okola ki byonna zino endagaano gyeziri ezitegeeza Buganda nti weeri nsi yeetongodde. Era njala kutegeeza Buganda erina oluyimba olw'eggwanga. Buganda erina bendeweera. Buganda erina abantu abasukka mu bukadde 10. Ensi esobola okwetwala singa onooba osussizza akamanyiiro ne Banyarwanda bannamwe bajja okuwamba eggwanga. Endagaano eno esoma etya? Kubanga njagala ga buli Muganda ali eyo naddala abalangira n'abambejja basava ne bannaava nammwe Abaganda abali mu nsi mu diaspora. Tugamba omuntu bw'anyigiriza nnyo ennyinda agireeta omusaayi si bwe kiri nti je. Njagala bwe tuba tugenze mu lutalo, olutalo lubeeramu ebintu bingi nnyo. Olutalo lubeeramu abeeserezi, mubeeramu aboogezi, mubeeramu abalwanyi, mubeeramu abavujjirizi. Gwe mu bantu benjogedde okola mulimu ki? Ayagala Obuganda era ayagala enkyukakyuka. Oli muvujjirizi, oli mweserezi, oli mwogezi, osonda nsimbi. Oba oli muvujjirizi. Buli muntu kola omulimu gw'olina okukola tutambuze ensonga eno. We twogerere essaawa zino Yoseti Bahabulwa akamanyiro k'alina n'akajanja akakuuma osagula akamugwanya wepo n'ako akasumagiza yeeyalira yeerabidde nti endagaano tezivunda. Mukulu Yoseri nammwe Abaganda abali eyo omusajja waba ayitiridde okukumanyiira tugamba nti noba naddala abakyala abafumbo oba omusajja omufumbo omukazi bw'akuyitirako osobola okunoba tikiswaza daani okumutta. Naffe tugamba nti akamanyiro bwe kanaasukawo kalina okukoma Abaganda tusobola okunoba Buganda esobola okunoba kubanga ebiwandiiko gyebiri. Mu ndagaano eno ewa obuyinza ekitundu kyonna okwesigaliza emirimu gyakyo nga kigikola ng'eggwanga era gyeri. Kati gwali eyo anoonya nti ki osobola okgenda mu kakiiko k'ensi yonna n'oteekayo omusango n'oguwaaba nti okusinziira kamanyiro we kati tuwaabira eggwanga lya Bungereza ku ndagaano ze yagaana otuukiriza kubanga endagaano gyeziri twagala kwetongola nakisoboka bati si kyekikulu. Tujjukiza Yoseni kino si kyekikulu. Ekikulu kya Uganda yawamu ng'Obwakabaka weebuli Abaganda bali mu nsi yaabwe so nga tebattibwa. Endagaano esoma etya? Egamba London Gazette of Tuesday, June 1894. Ngegamba bweti. Foreign Office, June 18th, 1884. It is humbly notified for the public information that under and by the virtue of the agreement concluded on the 2nd May 1893 between the late Sir Gindo Gerard Poto and Sir Edward Mwanga, King of Uganda, the country that rule is placed under the protectorate of Her Majesty the Queen. The protectorate comprise the territories known as Buganda proper, bounded by territories known as Usoga, Unyoro, Ankole, and Koki. Kanchite mu Luganda bakitegere bulungi. Ku lupapula olumu muggulire erikubwa mu kyapa mu ggwanga lya Bungereza. Olunaku lwali lwakubiri omwezi gwa mukaaga ng'ennaku z'omwezi 19 omwaka 1894 eri gavumenti eri office ekwasaganya ensonga z'ebweru mu ggwanga lya Bungereza. Mu mwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi 18 omwaka 1894 ndi wano okubategeezaako ku lw'amawulire gano eri abantu bonna
n'obuyinza n'endagaano eyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano 1893 wakati wa Sir Gerald Poto ne Ssekabaka Mwanga owa Buganda mu nsi era nga ye mufuzi ng'era endagaano eno ekolebwa abo abajja okukuuma eggwanga Buganda kulwa n'abakyala wa Bungereza kati aliko ensi eyajja okukuuma eno erimu ebitundu bino wammanga era nga bimanyiddwa bulungi nnyo eggwanga lino Buganda ddyo nga bwe tulyogerako eryetongodde lyetooloddwa ebitundu ebirala ebimanyiddwa nga Busoga, Bunyoro, Ankole ne Kochi. Endagaano yose eri bw'oba togimanyi kitegeeza nti Windows zetaaga update. Bino byonna gye birimu archive. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiikino. Jempitira yiteeyo wepone ku mitimbagano egy'enjawulo ne ku mikutu egy'enjawulo egikuŋŋaanirwako abasajja Baganda ne bannayuganda. Ndowooza tususse we tulina okukoma n'okuba nti buli omu alina okumanyawo w'alina okukoma. Ebigambo bingi bitambula nga mugendo biwulira bengendo bisoma mu information. Yoseti bahabula tabasala mutano wakali kezensi yaleta muzezede nsanga bisibe kyasinga okukola kwe kubuzaabuza ofuge yonoona era tuwoboola olyoka oleeta omuntu katakyalina kyagamba bantu. We twogerera Abaganda bangi besimanyi nti Abaganda nakabala oba Baganda origino oba Baganda nansangwa. Ebigambo bingi bimwogera nga mubyolekeza Ssaabasajja Kabaka nene mutamanya mbeera kimwali. Nze kennyini kamwa kwogera ajja ku mikutu guno nenererejja nange nina ebizibu ebyange bimutamanyi wadde mundaba nezijja ku mutimbagano guno njogera naye temanyi bizibu ki byempitamu. Nandibadde nawumuza dde ebikola n'embisa wansi n'eggwanga linnuma bannayuganda bannuma nti baateekebwa mu bufuge obutamanyiddwa ne mu kizikiza ekyobutamanya information ntuufu oba amawulire. Ebigambo bingi bitambula kuba tekimanyi nti omumpembe bw'oba agenda okutta omuntu asooka kumusiiga ttoomi n'empitambi agenda okuba nti amuggyawo nga bambi tekyali awonda wadde agamba nti woowe muntu basse waaki. Ebigambo bingi byogera ku Ssaabasajja Kabaka bambi gwe mutamanyi mbeera kimwali. Abamuvuma mumuvoola naye nga abamuvoola mwogera olulimi ye kennyini bajjajjaabe lwe bamusigamu era lwayogedde lwakuze. Ssaabasajja Kabaka muntu nga ffe ayinza okuba ng'alina ensobi ze yakola entonotono naye twagala tukkiriziganye mu butongole nti bantu bangi nammwe kennyini abali mu kuvuma Ssaabasajja temwamanya kintu kibajjajjammwe kye baalwanira kye baaleeta. Nkiddamu abantu bangi Abaganda, Abanyolo, Abasoga, Abalugwala mulumba Ssaabasajja omutyebekako ebigambo n'omuvuma temumanyi mbeera ki gy'ayitamu naye nga mukimanyi bulungi nti bajjajjammwe abaayiwa omusaayi eruweero abaateeka obuuma mu lutalo n'okumuleeta olwalo nabo tebaamanya kye baaleeta. Kati gwali mu kuvvoola okuvuma n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka njagala weebuuze mu myaka kitaawe Sir Edward Muteesa lwe bamufuutulira mu bubiri w'Emmengo ku myaka emito trauma gye yayitamu nga n'ebigambo byayogerwa byali bingi n'asobola okukula ekyamuleeta mu lutalo luno kwe kulwanyisa obwannakyema naye kye yaleeta takimanyi yakakitegeera. Kati gwali yavuma Kabaka n'omwogerera agagamba aganene ng'oli musajja muganda oba oluza lunaku ki? Tugamba ekiri atabaala kyekirya n'asigadde ewaka. Essaawa zino tulina ebizibu byaffe naye tugamba eby'omunju tebitottolwa bitya. Kola ky'olina okukola ng'omusajja omuganda Omunyolo Omusoga tusobole okununula eggwanga lino ebyaffe tujja byogera nga batamanya ng'abo bajja okuwamba eggwanga bagenzi. Naye omusajja omukulu ameze envi omusajja agawumbidde n'atandika okwogera ebigambo nti Ssaabasajja Kabaka Uganda yabuwaayo takyabufaako omuganda wange njagala okukubuulira. Singa weenaanika ebigere bya Ssaabasajja oba engatto ze tosobola kuteeka mu nnyumba yo n'otulamu wadde olunaku n'olumu. Olaba oli Bulaaya nga tosobola kusonda dde 10. Olaba oli Bulaaya nga tosobola kugamba tosobola kugamba nti tuweetaaga enkyukakyuka. Olala nga ne vidiyo zikulema okulaba. Bw'oba ogirabye ggwe ng'olina endowooza eyo eyawukana ku kuyamba okuggyawo eggwanga abasajja bagwira kyokka nga bajjajjaabo be baba balino baleeta ne bassa famire ne bagimalawo naye ng'oli eyo gawumbidde okyaluba Ssaabasajja Kabaka. Mu meeting gye ngenda okwogera gye baateesezaako olwaliro ebigambo byonna okwogera Museveni executive yali mu kkola
diversion black mail byonna bijje sawa zino ninga balina kye bateekateeka okukola ngera kubuuza gwali eyo nga tonnalumba Ssaabasajja Kabaka embeera gyalimu ogimanyi olaba olya buli ffe n'ebinyeebwa n'amagi olubuto ne lukuba entumbi ne lukuba obugoma n'odduka mukamugwanya naye omusajja gobawo obuto n'akoma ku ndeebolebo y'obulamu bwe kankuzanyire video nga sinagenda wala gwali yavuma omusajja sinagenda wala oyo gwovuma gwoteekako amafuukule ne mutuuka lwogamba mbu Museveni yamuwa motoka ya bulletproof nga yagimuwadde omuntu mu Buganda alina motoka ya bulletproof yewasanya kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge yalina motoka ya bulletproof Ssaabasajja Kabaka emmotoka gyalina si ya bulletproof n'emmotoka zonna zaalina yazigula ku buuma bwe kandoza mutegere bulungi nnyo mu abasajja n'abakazi abeefudde limu musinga okutegeera mu musinze n'okutulyamu enkwe mujjukire nti nannyini kibya yakikola ki yakyonoona nkulaza omusajja bwe yali afaanana gwe muvuma essaawa zino bwe muba muga nti yali ambaganda olwo kubandi badde bamuwa obutwaveewo bandi badde bamuwa omutwaveewo omanyi kyayitamu lwe battakitayo mu 1967 omanyi trama gyalimu kyembuuza gwokozeewo mulimu ki obuganda obukoledde mulimu ki oli mu sofa y'otudde otaddeko TV tosobola kusonda adi n'ekikumi ku lwa Buganda naye omuntu avudde eri gwomanyi nti munyarwanda abakubye propaganda buli omu kitaddewo buli omu atambula sooka weebuuze nze nkozeewo ki nga tonnalumba mpologoma awo nno ovuddewo kati ngenze ku vidiyo entufuba naye munansonyiwako katono nnyo okukalamukамokko ndowooza nga sinagenda ku meeting eri kantandike ne security alert entonotono ndyoke ngende ku nsonga endala enkulu ezandeese eno message njagala egende mwenna abakiika mu sekta eserezo wa Uganda gye muyita parliament mukitegeere bulungi nnyo nti essimu zammwe zonna ez'omu ngalo essimu zino ziwulirwa bulungi nnyo bimwogererako mbu yonna so eno message nkitegeeza mwenna nga sawuddeemu ani nti essimu zammwe zonna ziri tapped era iso ne CMI wepo ne State House bawuliriza buli kigambo kyonna kye mwogera eyo security alert njagala mugitegeere bulungi nnyo message endala njagala egende abaganda abasajja mwenna abakolera mu paaka empya naddala mu arcade obufere n'obuyaayo bujjudde mu Uganda mwenna abasiga ensimbi mu kuzimba arcade ezeetoolodde paaka empya ng'ensimbi zino mwaziwa omusajja gwe muyita Kiyimba Freeman mugende mumubuuze amaduuka gammwe mumubuuze n'ebyapa bya poloti zonna ezeetoolodde paaka empya kubanga drone yange yategezezzaako nti Kiyimba Freeman ebyapa bino byonna biri mmanya ge ng'omuntu n'amaduuka gonna ge mwasaba okuteekayo ensimbi zammwe tekuli muntu agenda kufuna dduuka bwe munaamufunye edduuka kijja kuba kizibu nnyo so mugende mutegere bulungi kubanga ono musajja ebintu byakola byonna abikolera muhoozi details nja zireeta era mujja zitegeera ekyo kyonna kyo kimaze njala genda ku nsonga endala ensonga endala ya security alert eri mwenna bannayuganda mwenna okusingira ddala mwenna abasajja n'abakazi abali mu Buganda oba oli muganda oba tuli mukazi oba tuli muganda waliwo enteekateeka gye nayogerako njala gibaddizaamu olwayo mugitegeere bulungi nnyo waliwo abasajja abaseemwayi n'aba iso abatambula beefudde abatembeera ennaku zino naye nga batagitinga nnyo abantu basemaka abalina amayumba agaliko ebikomera kituyita fence mu luzungu twayita fence oba fenced houses oba mansions nga kuliko gate
abasajja bana befuula abatembeeyi naye nga basajja ba isobla baseemwayi bakyanoonya bagenda mu maaso okunoonya abaganda abenkanamu abalina ensimbi bajja ne bakonkona ku geeti yo ne bakugamba nti onoogula ku bintu gwe kasita kakutanda n'oyimiriza engalabi noga nti njagulako gwoba ofuuse target era owedde ekituufu baba baagala kumanya sente mmeka z'olina era ogenda kasita kakasita okkiriza okugula ekintu ne bakutwala ku kintu ky'ogenda okugula nga bazze nakyo ne bayingira munda ne bamanya nti ogenda kugula ekintu bweki basonanga nti ensimbi wato teziriiwo tuweeko z'olina endala tujja zibanja mu kibanja mpola nga obawe ennamba yo ey'essimu ennamba eno gye bakwata ne batandika ogiyingiza bayingiza mu bitongole byo ebyokwerinda ne batandika ogizanyisa ogiteeka mu bakozi b'ebikolobero okugattagatta information okulaba nti gwe omuntu nanyini simu eno namba ekwatibwa n'ekoloningibwa n'efuula nti yemu ku nsimu ezibadde zikola okukola ebikolobero mu ggwanga okutta n'okutemula abantu mpona okubba ekiddira munnange oba oli awo nga bajja batandika okusibako agasango ebintu byo nga batwala nange kenyini nga bakutwala nga bakuteeka emabuusu bwe kiba tebakibamalidde ku geeti kuno oba ku nzigi z'amayumba gammwe gennyini abasajja bano bakomawo ekiro matumbi budde ne basiigako obutwa yennaku zino gwe mulaba kansa atakoma abasajja abaganda batandise okufa mpolampola naye nga akakodyo kano kali munda nnyo temujja kukategeera kaabatembeeyi bano abatembeeyi jjukira Museveni kennyini yabeegobera bano abatambuza ebintu bavaawa ng'ate missoni ngibategeezezza guno omuzannyo guludde ng'ate bagukolera ddala bw'oba olina ekisaakaate kyo munnaye nga tolina muntu gwakoze naye appointment kujja kukonkona ku kisaakaate kyo muneeta ogenda kutuggulawo era abaga nti tuli batembe mugambe ffe bituma gye tubigula totutawaanya zungira muli kubanga ebyokukola twabako wadda mugende totawaana kugula geeti yo wadde okugula ekintu kyonna kuba kasita kakutanda n'oggulawo munnange eyakwawula ebeesiridde kampisewo na kano engeri ebbeeyi y'ebintu gyegenda erinnyamu yeeraliikiriza buli muntu yenna naye ekibba ttaka mu Buganda ekikudde ejjembe mwe mulina gavumenti okumala gawaayo ettaka lyetamanyi bannyini lyo njala tegeeza omukyala ono yeyita Nabbanja eyita Prime Minister njala kubuuza mukyala gwe mbuusabuusa okuba nti wasoma n'oyita bulungi nnyo ennaku ezo wavudde n'oga nti ogenda kuwa ettaka abamusiga nsimbi ku ttaka lye bayita lya Ssango B balimeko ebino ne batemeko ebibira Nabbanja oba nga wasomako bulungi nnyo oyinza otya okugamba nti bw'onoogaba ettaka lya Ssango B basimbeko ebimuli kigenda kukendeeza ebbeeyi y'ebintu mu Uganda oba kukendeeza ebbeeyi ya sabbuuni njala kubuuza Nabbanja ebinazi babisimbira mu seconds ne bikula ne bitandika okuvaamu matiri akola sabbuuni ebinazi bikulira mu wiiki mu mwezi mu mwaka kiki mwasomera luddawa mukyala gwe gamba ensi nti ettaka mwagala dditwala ebbeeyi y'ebintu enawe ekwataganira kusimba binazi kubanga mwatwala ettaka ly'Obwakabaka eri ebibira by'ebikalanga byonna ne mulisaanyaawo nga musimbako ebinazi tebina kye biyambye eggwanga Uganda kubanga n'ensimbi ezivamu tetumanyi wa gye ziraga kati bw'okwata ettaka lya Ssango B nti simanyi ligenda kuyamba okusimbako ebinazi ebbeeyi y'ebintu ekkesi ebbeeyi ya sabbuuni ekke tebikulira mu ddakiika tebikulira mu lunaku wadde essaawa okuggyako olukujjukujju olw'okwagala okutwala ettaka lya Buganda nga bwe mulina okulitwala ndowooza Tamale emirundi atuuse ne mwe ndabe nayise mutuuse kansoke mbazzeeyo katono nnyo nja kusekerera mwenna abeeyita nti mwagala enkyukakyuka nga muli ku social media nga temmanyi enkola ya Museveni temunnagitegeera obudde bwe tumaze nga tubasomesa ebintu bino mwandibadde mwategeera dda nga tosobola kukwata platform yo n'oteekako ekintu ekizibuzi n'okigula n'okiteekako sitaani talokoka information gye nnolwaliro egenda batiisa whereby nti diversion zibagenda okukola in the process okusanya Obuganda n'okujja Ssaabasajja Kabaka mu meeting yabaddeyo yemu kweyeetandise obukulu gwe tuyita Ronald Mayinja afulumizza oluyimba it was part of the plan kye tuyita diversion okubabuzaabuza n'okubasikiriza mbw akomewo sitaani talokoka gwa savings no posting oluyimba olwo kye muliko temukimanyi era nze neewuunya abagamba nti mwagala struggle nga temusobola kutegeera nti omwana gw'omusota gubeera musota ne bwe gukyali mu kisonkole kyajji kasita guvamu gubojjerawo sitaani talokoka kubanga sitaani bw'alokoka kitegeeza Katonda batakyalina mirimu ku nsi kyekyo ensonga ki sitaani asigala ku nsi ng'akyakema buli ashiyaliza oluyimba lwa Mayinja tuyagala nkyukakyuka ate era tukyasigala mu bwavu bakyatufuga nnyo nga tetwerwanyeeko kitegeeza tembimanyi bintu bigenda mu maaso mu Uganda olwo oluyimba lwe baafulumiza yabadde enteekateeka ya Museveni onaamutuma yimba ekiyimba kijja kisooke kibajje ku mulaba mu kitambuzi kubanga bakimwe mujja kitambuza mbeegayiridde
It is part of diversion. Ka diversion endala ejja bweti. Njagala bagamba mbotongole. Saagala mwebuzeebuze nga abafuka banaaba enteekateeka z'okusanya Obuganda n'okujja omumayiro n'okujja Kabaka zaawedde era bibino ensonga mwende zigenda okukolebwako. Naye mu zo wagenda tandikawo diversion mu media. Wagenda tandikawo oba kansooke mbaze emabega. Mujjukira Tamale Mirundi Senior bwe yavumanga Ssaabasajja Kabaka n'avuma Obuganda. Navaawo n'alumba abantu byakolona ko mu gavumenti n'abavuma. No yali tabavuma. Kali kazannyo kali kazannyo. Kye mbagambidde nti temusobola kumanya basajja bano muzannyo gye baguzannyamu. Guli gwali muzannyo. Mugenda kutya information gyengendo bawa. Omuntu y'omu era Tamale Mirundi yazzeeyo mu State House ng'amaze okulangirira kubanga temwategedde ekituufu kiri nti Yoseri Tibahabulo Tabasiro Mutano wa Kalekezi yalangiridde nti omukulembeze omujja ye Muhoozi Kanyarugaba yabagambye nti zembadde zanyisa corruption but Muhoozi is not going to tolerate with it what with the corruption. Kitegeeza abulako ekintu eki kye nabagambye either kudita oba ng'ayisemu NRM. The possibility is kudita. Ensonga lwaki Muhoozi tasobola kujja mu public addressinga public n'omukulembeze gwange olw'ensonga nti alina okulayira ekitasoboka essaawa zino kubanga si mukulembeze. Naye ng'olwedde Museveni yabagambye nti he is the next president na kati ngera yatula mu ntebe mu State House yatulamu nga president. Kati ebigenda okugenda mu maaso mugenda byewunya kamba bibeganga obudde bukyali. Tamale Mirundi ne bantu banne ba architect abagenda okuarchitectinga ekintu kino. Aginza okudda n'atandika okuwaana Buganda oba okuvuma Buganda direct or indirectly. Ayinza okutandika okupromotinga Muhoozi direct or indirectly. Oba ayinza okujja n'avuma Muhoozi n'amwogereza direct or indirectly. Wepo ne bapalapa sebo nabagenda kukola ekintu kimu. Bayinza okubasindika message nga zijja direct oba indirectly. Nenga kati ekiriwo kiri open nti kati bagenda kutandika okuleta propaganda ne diversion omusasulire nga buli kibakola kyonna kiri well arranged and planned. Kati gwa n'abatayina ngalabi nga ramu wali 0.50 GB RAM togenda bitegera nga mutategedde kino ki diversion ky'amayinja. Bagenda baletera ba professional to design diversion. Nga basobola n'okuvuma omuntu ne bamuza nga bali bevuma ne mwanga kati ngibali bevuma ne mwenda naye nga tekikulu bakola bonna era ng'ekiro basinkana kye kigenda okujja kati kye kitwolekedde. Kati okupromotinga Muhoozi kigenda kuvamu abayinza okuvuma Muhoozi abamudefendinga abamupromotinga n'amusuutasuuta. Ekyo mukirinde era mukirinde saagala mugende saakibagambiddewo. Buli ekintu kyonna kigenda okujja ku media kigenda kujja nga kiri times 2 either nga kiri positive oba negative. Kati gwalina omutwe kiyinza okuwa obuzibu okutegeera era oyinza okukomekeza nga tokitegedde. Kyenjagala bategeeza nga obudde bukyali era mukitegeererewo. Saagala muntu agenda babuzaabuza wadde obazza mu bintu bino muzzemu olwaliro simayi yekyanga ki. It is part of diversion. Era buli ashalinza oluyimba toyagala struggle toyagala kyukakyuka. Mu meeting eya today mu State House Entebbe wiiki eno yennyini yabadde omulamwa tukoze tutya okusaanyawo Buganda era tukoze tutya okupromotinga Muhoozi Kanyarugaba. Mu meeting eno yakuliddwa Yoseti Bahabura Tabasiro Mutano wa Kalekezi, Baramba Rugahara yabaddemu, Tamale Mirundi Senior yabaddemu, Moses Yaruhanga yabaddemu, Muhoozi kennyini yabaddemu, Kale Kalekezi Kayihura yabaddemu, Mugisha Muntu yabaddemu, Janet Museveni yabaddemu, Samu Mayanja yabaddemu, Judith Nabakoba yabaddemu, ne Ruth Nankabirwa. Biki ebyateeseddwako era biki ebyayogeddwako mu nsonga zino wammanga. Kati video etandise. Mu nsonga ezasoose Yoseri Tibahabulo Tabasiro Mutano wa Kalekezi nsi yaleta muzezedde ensanga bisibe yeebazizza nnyo mukoddomi we Andrew Mwenda ne Tamale Mirundi Senior olw'okuzannya omuzannyo guno ogw'okubuzaabuza ofuge ebbanga lyonna lye babadde nga beerwanyanga abayayi mu Kampala abanabba omuntu abasooka okwekuba eŋŋuumi ne beeyoola ebigo genda okukakkananga akasawo tosigazizza.
yabeebazizza nnyo olw'okuba nti bazannya omuzannyo guno ogw'okudaivatinga abantu kubalowooza nti waliwo enkanda wakati waabwe era ono ne yeefula ne mu State House tajjaayo so nga ate ali ku musaala. Na zino zonna emizannyo gy'omugoba ku TV ne ku radio butayogererako gwali muzannyo mutegeke bulungi nnyo era meeting etandika Museveni yasoose kubaza Andrew Mwenda ne Tamale Mirundi okuba nti bazannyo omuzannyo guno okukuumira bannayuganda obwongo bwabwe nga bulowooza nti omusajja yakyuka oba teyakyuka muddemu tegeere bulungi nnyo kyembagambye kiri. Kyembagambye kiri omuzannyo gw'abazannya temugutegeera mujja gutegeera ng'amaze obbatuuka mu maddiro gammwe. Ekkowe lyasoose mu meeting iyo Seriti Bahabura Tabasira mutano wa Karakezi yeebazizza Andrew Mwenda mukoddomi we ne Tamale Mirundi Junior ne Tamale Mirundi Senior I beg your pardon nti beebale kukola muzannyo guno ogw'okwevuma n'okubuzaabuza bannayuganda balowooza nti waliwo okulwana okw'amaanyi wepo ng'ate bali mu kuzannya muzannyo ogw'okutwala gavumenti y'omumpembe mutano wa Karakezi mu maaso n'ejalinga ku mmere ne ku TV ng'ono omwami avuma nga mulowooza nti avuma kumbe kino ekintu kyali kipangirizo mukitegedde bulungi. Oli yankuredi n'agamba kino kiri bwekiti owe n'agamba kino kiri bwekiti bano bamafiya kati mukulu omwami ono yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyako lya bamafiya tewaali bamafiya Museveni kenyini ye bamafiya kati bano bagaba lwabo simebe bagaba bantu Mwenda simebe bali bagundi bonna bali mu kakundi ke kamu bazannya muzannyo guno gomutamanyi nengo omuzannyo guba muwanvu nnyo mukitegedde bulungi nnyo bino emijagalo bagamba mubitegere bulungi nnyo ogwo gwonna gubadde muzannyo kati bubanga mu meeting yasoose okubaza abantu bano bonna ng'omuzannyo bagwogedde kati mukitegeere olukirwa ku media nga kiri state funded nga kya government kiba kitegeeza kyabwe bakikoze ngenze mu maaso. Museveni yabagambye mutandikirewo mbagirawo nga nabo gisimufungize okutandika okupromotinga muhoozi wepo n'okumuprotectinga mu media era mulongoose erinnya lye mu bwangu abantu basobole okukola ki okumwagala. Eno mafia group nti kubanga ono muhoozi tali mu mafia group eri mu Uganda so ekyo mukitegeeze eggwanga mukitegeeze abantu nti ono asobola bulungi okutambuza eggwanga muki nga tewali muntu agenda mmwe mulugunyamu ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Ndowooza mulabye birthday tugikola olunaku lumu njala babuuza birthday katugambe birthday Ssaabasajja Kabaka tugikola wasookawo misinde enkeera najja n'atukabula ate munene mu Uganda teri akola birthday nene nga Ssaabasajja Kabaka ate beera nnaku bbiri kubeerako emisinde n'okugabula abantu ne speech gy'abakoze ne kiggwa kati eneyono for the first time since lwamuzaalo okuva e Kenya abadde takolako birthday okujja gye yakola nga bakava mu nsiko mwaka na kavidiyo akatono ako katono gy'akoze naye egenda countrywide in different parts of the country nga bapromoting ekintu kino ekikyagaanya okukola. It's not all about the birthday no kulaga muntu ono mu public nti yajja mwetegeke naye abantu bakiganye kati saagala muntu adde weebuzebuze ng'afukaana aba tikigenda mu maaso tokiraba so in the birthday basindika ekintu kino kitambula eggwanga lyonna era kitambu kyobulabaka bataddewo program ku TV ku radio baana bakyogera bakigenda bakisiiga akazigo abamagye abamemba parliament bonna bali mu kabondo kali bajja batambula boogera ekigambo kino bulungi nnyo naye nga temujjukira eri akabondo akatakyagalirako ddala kati yensobola kimbagambye nti bali mu promotinga ne to protect era mbagambye mwetegereze nnyo bannabyabufuzi mwetegereze boogera ku social media mwetegereze nnyo abantu abadde boogera ku media ebigero bagenda okwogera nze sigenda kudda mupositinga kintu kyonna jjabbaga bwe mukirabye nga tugenda mu maaso tugenze ku nsonga enda tutandise ku nsonga bbiri n'akazoogeneze ku nsonga eyokusatu. Seriti Bahabura Tabasira mutano wa Karekezi yayogedde ku nsonga y'ettaka lya Maryland mu Buganda nti ensonga eno eya Maryland mu Buganda omuntu agiremesezza yekka ye Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri era n'agamba nti tetulina budde ono akomewo ono attibwe aveewo nga nina bugisimufungize. Wano wenjagala otegeeza Charles Peter Mayiga nti kulikayo mu State House olunaku lw'eggulo gye wabadde ne meeting eddakiika 45 n'osinkana Museveni njala tegeeza public nti okuva lwe nalabye omwami ono nti yazaalira abalongo mu ofisi y'obwakatikkiro mwe yeeyambulira engoye lumu ku lumu n'eyepangula nadda ku muwandiisi ow'ekyama n'amufunisa olubuto lw'abalongo baaganye okwogera officially ababulye public n'erinnya lya Ssaalongo alyogere ekinaddako mujja kiwulira
omwami ono bwamala omwabya mu ssaako ze ez'enjawulo Ssaalongo Mulengejja Charles Peter Mayiga yafuna ensonyi n'afuna ne stress kyovula nti yasindika ebiwugulu bingi ku social media mu Mirumbezi nagande tebakyannumba nkola kulwanyisa bamafia Mengo na kulwanyisa Museveni ekyo kitegedde bulungi omwami ono n'afuna stress mukama we Yoseri abadde amukubira amasimu Mayiga nga takyakwata amasimu ne babatumira ababaka Mayiga nga tayirabika yeekwese wicheno yini bamutumiddeko mbaka emmakage n'emmengo nga taliyo okutuusa Yoseri bwe yakupisimu n'amufuna n'amugamba nkwetaaga until yesterday bwe yafunye appointment n'agendayo naye meeting yabadde dakika na mutana namugamba nkoye njagala kola ki n'ebizibu bingi byonjagala okumaliriza n'amuta n'agenda naye yambuuziza mu meeting eno why we are time bad twasubira nti enteekateeka zaffe mu mwezi ogwokuna oba mu gwokutaano leeti zijja kuba ziwedeza okujjawo Ssaabasajja Kabaka n'okujjawo Maryland naye omukulu tetumulabako kiki ekigenda mu maaso Mayiga kyakola akubira b'associate ba Kabaka oba abantu abaliranye Ssaabasajja Kabaka bateeke pressure ku mpologoma eveewo akasujja ekomewo naye njagala kutegeeza ensi edda twazanyanga omuzannyo gwa teppo oba jangu onkwekule naye ng'omuntu bwe yagendanga n'awulira gy'abulira tugamunnanga akagobako kubanga omuzuuzi yalwangawo okuzuula abo ababa beekwese nkiddamu omuzuuzi yalwangawo nnyo okuzuula abo ababa beekwese era omuzannyo bwe gwalwangawo omuzuuzi yatugambanga munnange gundi nti kagobako so nno njagala kutegeeza empologoma yonna Ssaabasajja Kabaka gy'oli kagobako gy'oli kye gy'oli kye nteekateeka z'abasajja zitudde lwakuba nti tuli kati abakubira amasimu ne bagawaaye ate wakasujja ng'oluddeyo munnange bafuuyirira kagalo naye nga njala kugamba taata wange nti kagobako abazuuzi bali mu kufuuyira obugalodde omusajja abadde ne meeting yadde akikana mu ttane ng'akanka naye wombese nga naawona eddalu naye nga pressure muliko kubanga enteekateeka balina ozimaliriza tugenze mu maaso abazuuzi bo bali mu kwagala kuzuula na kuvumbula naye ekikyaganye nze naawe ŋŋambira ndi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri wonna wooli kagobako munnange weesiirikire bwe ki tugenze mu maaso ku nsonga namba 3 omukulu ono Yoseri ti baabulota basale mutano wa Kalekezi nsi yaleeta muzezedde bwe yagambye nti ensonga enkulu etulemeseza ebintu bino eya Maryland naye ng'omuntu omuziziko oba omutetemo omunene oguli mu kkubo lino gwe gwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri alina okugibwawo nga nne bugisimufungize tusobole okukola ensonga zino nga tewali atukubye ku mukono ngenze ku nsonga eyokuna ku nsonga eyokuna weewuunye bulungi nnyo wano wenjagala buli muntu ateeke essira era ateekewo essira bulungi nnyo mujjukira nti Tamale Mirungi ono senior yakolakokko emmenge waffaawo era ng'abeera ku programu ez'ebyobufuzi naye bwe yamala n'atwefuulira n'agenda akola ne Yoseri Abasale mutano wa Kalekezi yayogera ebigambo bingi nnyo era ye yaviirako yonna ensasaga eri mu Buganda essaawa zino muno mwe muli okuteeka ekkomo ku ntambula ya Ssaabasajja Kabaka muno mwe muli ekkomo okuteeka ku nsolooza y'emisolo n'okufuna ensimbi ez'obupangisa eza Ssaabasajja Kabaka era kwe kwalina enteekateeka emaliriza Ssaabasajja Kabaka aveewo omwami ono yakola ebiwandiiko byonna namutaayika n'abiwa Yoseri Baabulota Abasale mutano wa Kalekezi mu nteekateeka namutaayika gye yawandiika ebyo n'ebizibu mulaba temubuuza muntu mulala yenna Tamale Mirundi ye yabireeta era yabiwandiika olw'okuba nti yayitiddwa addeyo bukubirire nga nina bwe gisimufungize basobole okukuza n'okukuuma lino eddenge ly'eggaali oba effulungu ly'eggaali lino ne bamuzaayo y'omu eyatudde mu meeting ey'ekyama era n'eddenge lino n'agamba bw'ati nti weesirikire nze Mengo njimanyi era nja kuyambako okusaanyaawo buli kimu ekisoboka okusoboka kubanga bino mbimanyi bulungi nnyo mbikoledde ebbanga ddene nnyo ate mbikoledde n'ekitawo kati weesirikire nze nja bikola eno emesagi ng'amaze okwogera n'eddenge liri ye kennyini najja n'ayogera ensonga zino mukulu nga sinagenda wala nnyo bakulowoozesa nti omanyi okutegeera naye njala kukulabula ensi gye tulimu kati etegeera nnyo okusinga mwali mulowooleza ensi gye tulimu kati buli muntu asobola okukwata essimu ye ey'obuyonjo n'agenda ku mutimbagano gwonna kati ngaano ku bwenyi bw'ekitabo ne twogera ensonga zino ensi ne zitegeera mu Luganda abantu lwe bawulira nga si kwebuzaabuza nga bafuka banaaba
Muntu nabiddeko obukokkoliko mukulu Tamale mirundi onabidde ku Buganda obukokkoliko nejjukira kitaawo mirundi bwe yali ava Rwanda ng'awaŋŋango kajja mu Buganda Baganda baamuyamba omutuusa waali nawe okuzaala obukokkoliko bw'onaabira ku Bwakabaka bwa Buganda n'Abaganda Abaganda bakola ki era ettima olijja ludda wa lwaki abantu abasenza mubaleeta eminokoli oba emirobo obukokkoliko buno munnange ng'oyisiriza okukola obukokkoliko ali awajja kumbuuza obukokkoliko bwe buluwa munnange nedda ennyo nasinadda nnyo nakati bwe twavanga eyo gye twagendanga okusaka oba okulima oba okukola omulimu gwonna ng'omuntu bw'anaga nti akabakulisa ofuna ekyokulya ekyokuzza eri omumwa munnange bwepo baakuwanga amazzi ag'okunaaba mu ngalo ke kataasa kubanga mu maka amagonjufu akataasa kabeerangawo ne bakufukirira amazzi kati bakufukirira amazzi n'onaaba mu ngalo bulungi nnyo bw'omala okunaaba amazzi ago gakuva mu ngalo amakyafu agasembayo okutonnya ago amabi ge tuyita obukokkoliko era ebiseera ebisinga omuntu wabala okunaaba yeesamula bw'ati kati ago amazzi g'osamula amakyafu bwe tuyita obukokkoliko ndowooza omutegedde bulungi kati mukulu Tamale mirundi obukokkoliko bw'osamula ku Baganda bakola ki era enteekateeka z'okola kiki nnyo ky'ofa kubanga naawe osigaziza ebbanga mpawe kaaga naye simanyi lwaki oyina efotirizi n'ettima ku Bwakabaka bwa Buganda ddala ku Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ngenze maaso yagambye bw'ati Tamale mirundi bwe yawanisa omukono okwogera mu meeting eno yagambye bw'ati yagambye Yoseti Bahabula Tabasira mutano wa Kalekezi nti mukulu nkukoledde ebintu bingi nnyo okusaanya Obwakabaka bwa Buganda wepo n'okubuzaabuza ensi ku bintu by'okoze era ne gavumenti yo gitambuza ebbanga lino lyonna n'olw'ensonga eyo njagala nkuyambe nkuwa enteekateeka empya engeri gye mugenda okusaanya Obuganda omwana ono asobole okuba ng'afuga naye yamugambye nti nga nenna bwe gisimufungize Kabaka Mutebi alina okuvaawo buli kimu okutambula nga bwe kirina okuba bw'atavaawo kitegeeza muba mutambulira muba mukootakoota mu Gaalumonde mutabani wo okufuga Uganda Mutebi alina okuva by all means bwe mutakikola kiba kitegeeza temuna kimugenda kukola biri bye nasooka okukolera byakukolera mu kitono naye era mwalimu okumuggyawo kati obuzi bwa Buganda obuzi bwa Uganda n'okutwala mu ensi ya mugitwala kitegeeza mulina kujjawo Mutebi ebyo bigambo bibye ye ng'ategeeza Museveni ng'amutegeeza ebigambo ebyo Tamale mirundi yagamba Museveni kubanga yaziyo bulungi nnyo kati mukulu ndowooza singa teyali Mmengo oba teyali Kabaka tewali muntu yandikutegedde kikyoli biki byolina buno bukokkoliko bw'osamula okusamuliza Kabaka n'Obuganda wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ebigambo by'ogamba Museveni Obote Museveni ebigambo by'ogamba Museveni ne Museveni yabigamba Obote n'akola ekintu kye kimu gwe kyogamba Museveni akole ndowooza kitegedde bulungi ebigambo by'ogamba Museveni okukola bye bigambo Museveni byagamba Obote okukola kyaggwera luddawa ensonga y'emu ebigambo by'ogamba Museveni katukola ebyo yakola okuva mu 93 by'ogamba Museveni okukola Museveni yabigamba Obote kiki ekyaddirira kyenkugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza tambula ng'okola enkwezenge naye ate enkwe zijja kumala zikuddire mpulidde bulungi ngenze mu maaso ensonga y'okutaano omukulu Saamu Mayanja bwe yayimusa okwogera yononno kansooke mbazanyire byasooka okwogera mulyoke mutegera abantu be tulina yeeyita Mayanja oba akatambi nkyakalina Mukama Katonda nnyamba akatambi mbe nga nkyakalina nkazanyire ensi bategere Mayanja yaani tulyoke tugende mu maaso kasi kawanvu yayogera bw'ati National anthem oyimba ne anthem y'ekitundu mwoli kandi bwe tukubeera eruweru ng'eruweru omala okuyimba national anthem ate olina okuyimba ekitiibwa kya Buganda kale nabagamba nti bannange oli ekitiibwa kino mulina okukyengendereza mubuulyawo nga mulimu ebitali bituufu mujje mu history bw'olaba stanza za Uganda zirina ekyetegeeza kingi nnyo naye stanza eza kitiibwa kya Buganda ziba olabamu ki
musajja oyo Kakooza Polycarp ekiwandiika namulaba programu eyo yali yanga ku TV abaani waliwo journalist oyo yawumula kati ekireetanga Sekeba ng'anyonyola lwaki yakitibwa ekitiibwa kya Buganda kubanga in reality tekyaliwo ennyumba yali esinga amaanyi yali nsisira ng'ekigisiza amaanyi kuba kyali nene nnyo ng'okiraba nti eyakulembera ekiseera ekyo Muteesa wano okugamba nti emundu ddala ekuba yagamba kuba mu bantu bange bafeemu ndabe oba bafa tuyinza gamba nti eggwanga lyaffe nga kintu tekibangako ggwanga it has always been a tribe nogamba nti eggwanga lyaffe lyayatikira nnyo mu nsi yonna kugamba noinvokinga nationalism eteriiwo waliwo abantu nga mu kitundu banyumirwa okusuusuuta omuntu waabwe ekintu musuusuute mumanyi nti musuusuuta naye tosuusuuta ate kintu ate kireeta emitawaana emirala oyo ye Sam Mayanja ngenda kwogera byayogedde kati njala mujjukizaako mukulu ono manyi omuntu ogumulinganga entuumu y'akalo akagagidde mu kibbo okumala ewiiki ennamba naye alowooza ategeera ye okulowooza kwalowooza nti Buganda si ggwanga naye nga bwe mbadde nzija kumpewo kuno nsoose kubasomera endagaano ye Lancaster Buganda ggwanga eryetongodde endagaano ye Lancaster kanjibaddiremu nga muwulira ebigambo byonna omwami newe sibazigera gibaddiramu kanjibalage wano endagaano ye Lancaster ya 1894 ono Mayanja atanawuza na myaka 6 kati noga brains amoke omuntu ogumenyera bwere talina magezi musajja mukulu mbawoze ennyumba yali mu Buganda enene yali amasiro newe wunyona ategeera lunaku ki mbu minister naye ali awo musajja mukulu akanula amaaso alinga ente nga bwe baga nti brains amoke obwongo kawo mentality gye balina noono yennyini musajja munyarwanda muga musajja munyarwanda gwoba ogamba nti ekitiibwa kya Buganda tekirina makulu era Buganda si nsi it's just a tribe no wonder abantu betulivinga nabo mbuyeyita minister omuntu muwulire bulungi nnyo ngenda kwogera byayogedde mu meeting naye njagala musooke muwulirize kubanga endagaano gibasomedde bulungi nnyo mugiwulidde bulungi nnyo endagaano e Lancaster 1894 ono teyaliiwo n'endala yasooka yali mu 1893 wakati wa Sajjala Poto ne Kabaka Mwanga King of Buganda kati newebuuza bano basomera luddawa mbw alina PhD alina degree minisita wa ttaka n'omutu ne gukuluma kati bwagamba nti Buganda si ggwanga n'omuli yayogera kati ngenda bazanyira video muddemu ogiwulire mulyoke mumanye abantu betudiringa nabo lindako mbazanyira video muwulire bulungi byayogera biba abantu Museveni bakozesa kubanga ontasobola kwogera bino ali nowulira nti oli byayogera byawukana wulira ono byayogera ono yennyini mukama byayogera bibyo lindako those enemies as we have done in the past we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to turn on Mukamwa. No, if you say. Kati woli oyo n'olya nono Sam Mayanja byayogera kubanga ngenda wali mbamalirize byayogedde muwulire oyimba a national anthem oyimba ne anthem y'ekitundu mwoli kandi bwe tukubeera eruweero ng'eruweero omala okuyimba national anthem ate olina okuyimba ekitiibwa kya Buganda kale nabagamba nti bannange oli ekitiibwa kino mulina okukyengendereza muba oliawo nga mulimu ebitali bituufu mugjeemu history bw'olaba stanza za Uganda zirina kyetegeeza kingi nnyo naye stanza ezakitiibwa kya Buganda ziba olabamu ki musajja oyo Kakooza Polycarp ekiwandiika namulaba programu eyo yali yanga ku TV abaani waliwo journalist oyo yawumula kati ekireetanga Sekeba ng'anyonyola lwaki yakitibwa ekitiibwa kya Buganda kubanga in reality tekyaliwo ennyumba yali esinga amaanyi yali nsisira ng'ekigisiza amaanyi kuba tyali nene nnyo
ng'okyaba nti eyakulembera ekiseera ekyo Muteesa wano okugamba nti emundu ddala yekuba yagamba kuba mu bantu bange bafeemu ndabe oba bafa. Toyinza gamba nti eggwanga lyaffe nga tekibangako ggwanga. It has always been a tribe loga nti eggwanga lyaffe lyayatikira nnyo mu nsi yonna kugamba noinvokinga nationalism eteriiwo. Waliwo abantu nga mu kitundu banyumirwa okusuusuuta omuntu waabwe. Ekintu musuusuute mumanyi nti musuusuuta. Yoyo musajja mukulu kwebuza magezi kufuka ku lwazi n'agamba nti lugenda kutoba. Musajja mukulu kwebuza magezi kufuka ku lwazi n'alowooza mbu lugenda kutoba. Yoyo musajja mukulu mu Buganda si ggwanga. Ne weebuuza kati yo mbusimanyi Buganda yali mu myaka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bassekabaka abayitirivu abaafuga Buganda. Obwongo bwe olw'okuba nti busizinga okutegera yalowooza Buganda yatandikira ku Ssaabasajja Issa Edward Muteesa oba Ssekabaka Edward Muteesa era bw'olya byayogera byonna ate simanyi bwe nyiza kibategeeza abantu bw'olya mukamwe bwayogera no byayogera ne weewuunya entegera y'abantu. Kati njera mubuuza mukulu Sam Mayanja nga sinagenda ku ky'ayogedde. Poliisi zonna ezisinga obungi mu Kampala district zonna za Wakabaka bwa Buganda. Amakooti gonna agali mu Kampala gali ga Buganda, amakooti gonna. Amagombola gonna mu Kampala Wakiso Ntebe Buganda yonna ga Buganda. Gasubi. University zonna eziri mu Uganda zonna za Buganda. Ezimu ziri kulizi bazimbako bizimbe. Mukama ogo wagira Yose tobase mutano wakalekezi government ye yasooka giteka yasooka giteeka mu ame shop emengo gye tuyita Bulange Mengo. Gye bakubira abasajja Abaganda tusoza sirimu okuba mu lobba malawo. Olira enyumba enne jogambe enne nyumba yali Muganda kigema siro g'Abassekabaka gye babawumuliza nga amaze okukisa omukono mu ngabo nene oli omusajja omukulu ajja atambula n'omutwe alinga ekigali ekiweddemu muka batambuza omuka mupiira mukalu ali awo atambula alinga endebe y'akasoli etali muwadde empeke y'akasoli ajja azunga mbu Sam Mayanja wakafa olumbe nga weetakula basajja bakulu kwebuza amagezi kufuka ku lwazi mbulu n'atoba n'abalano gye bali bwe batyo ng'obwongo bw'abaana kaniweebuuza ono ategeera lunaku ki nga n'ekisaawe kimwawadde Muhoozi ekyanna kivubu kimwawadde Muhoozi Muhamu kyazimba ekyanna kivubu ekisaawe ekyo Buganda yakiwaayo ku lw'abatabaaza bali bagenzi okutabaala entalo z'amawanga ne bakiba abazanyire omupiira bawumulizeyo ebirowoozo byabwe nakyo ne mukitwala ne weebuuza bano bategeera bate kati Sam Mayanja biri bwayogedde omukulu ono omutwe omukalu Ddebekkalu Sam Mayanja yayita minisita w'ettaka omusajja omunjalwala yayogeddeko bw'ati yagambye sebo mukulembeze w'eggwanga Yoseti Bahabula Tabasale Mutono w'Akalezi mpagira ekirowoozo kya Tamale emirundi kyayogedde era n'okusaba kwe ntambudde ne neetoola Obuganda bwonna ku nsonga z'ettaka ekituufu zikyannemeredde era mwamulabyeko ng'ali mu bibira mu bibira bye budongo n'ebibira ng'ali mu kutambula banoonya bibira byagenda okusaanyaawo. Omwami ono yagambye nti ntambudde naye ebintu bikyannenye naye ng'ekintu kiri kimu Abaganda bagamba nti bo bakkiriza mu Ssaabasajja Kabaka era n'amugamba nti nze nga Sam Mayanja nzikiriziganya ne Tamale emirundi Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri attibwe ng'obudde bukyali programs ziryoke zigende mu maaso. Ebizibu byonna bye tusanze gye tulaga abantu bawoza kimu Kabaka bwe batalagidde tetulina kye tusobola kukola era buli kimu tukootakoota mu gaalumonde. So nsaba mukama wange Museveni Ssaabasajja Kabaka ono Kabaka wa Buganda bwe kiba kisoboka agibwewo nga Tamale emirundi bw'alagidde ng'obudde bukyali. Kino Museveni kye yazeemu ku nsonga y'okutta Mutebi yayogedde the issue of killing Mutebi as some people have suggested here in the meeting as soon as possible. I'm going to handle this issue to Kare Kayihura, my son Muhoozi Kanyarugaba, with our royal comrades in Mengo and friends in Mengo. Although we have some obstacles because this Mutebi is not around, but don't worry, very soon this issue is going to be solved. At the moment Mutebi comes back,
we are going to finish this issue. So don't worry. So your request is really needed, very urgent. So nobody should be scared about that. So as you suggested, I'm going to work on that issue. So oyo mukulu watu yayogedde nga nzize mu lulimi olutuufu omukulu yagambye nti nzikiriziganya nammwe n'okusaba ko musabye omukulu ono bw'akomawo mangu nnyo ngenda kukolagana ng'omukulu ono kabaka ng'akomyewo ngenda mujjawo mangu nnyo era ensonga zino zikwasizza kale kyezikayihula ne mutabani wange Muhoozi Wepo ne ba loyal cadres be bayita ba loyal cadres be balangira n'abambejja abalya mu ngalo za Museveni Wepo ne mikwano gye abali emmengo bano bakulembeddwa mu Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Wepo n'abantu basekinoomu abaagala okusanya Obuganda nga Ssebusiri Bwanjoka nti bwe zittanyirizo zo zinaalya luddawa so nno nteekateeka na mutayiika weeri ka Ssaabasajja Kabaka akomyewo mu Buganda okulamula bebajja mumalira bo bakole ebyabwe tukyagenda maaso ku nsonga nabo musanvu Maama Assassini ye yagambye bw'ati wulira era ngenda kwogera nga bwe yayogedde kuba mumanyi njogera gy'ayogera Even me, I agree with the request of Tamale Mirundi and this Mayanja. Yeah, because this Lura Mtebi is becoming an obstacle in our mission, and as we promised that we want to fulfill this mission, so I think this Lura Mtebi must be killed with immediate effect, so that we can go ahead with our plans. Even before the coup or before the takeover of Muhoozi, the ruler must be killed. That is my submission. We can continue discussing the issues. At one time, when we Gamba, we even helped Mutebi to come in power. He was in the streets of meandering around, so we helped him to bring him back. Wakamulya mbade nga singa teyali ye mwali bate musobola kujja kuzimba bigere byanjovu nga byozimba gata njogera nti nabyo telekamu singa teyali ye mwali bade muri ekikuzimbya magulu kimanyi mbo muyita lula gofuga wani kufuga wani Well, he was in the land meandering around. He was doing nothing, so we helped him to bring him to Uganda to become the king. Now he doesn't want to cooperate with us, so he must be killed at the moment he comes back. Wakamulya manyama nyalanda mujoga ne mutuka n'okukwata watakwatwa. Ngenze maaso kati omusezi mukodomi wa omusezi Odrek Lwabogo yayogedde bw'ati. Odrek Lwabogo omusezi yagambye bw'ati nti tetulina budde twetaaga okuteeka ekintu kino mu nkola okuyimirizaawo omugendo gwaffe ogw'abatuusi olw'ensonga nti obudde tulina butono nnyo gwe ng'amaanyi bwe gakukeeye twetaaga kabaka ono aveewo ebisigadde tubikole nga tewali agenda tukuba mukono kubanga ono bw'atavaawo kitegeeza n'ono Muhoozi gumwagala okuleeta era talina kyasobola kukola kubanga kye tulina okukola kiri nti Buganda nga tennasaanawo nakubajjako bye balina ebisigadde tetulina kye tusobola kukola. Oye Odrek Lwabogo omusezi, the night dancer, butcher man, human butcher manager. Tugenze maaso mu kufundikira bonna bakkiriziganyizza bati bakkiriziganyizza okugenda maaso era okuzannya omuzannyo guno nga bagenda guzannyira mu media nabagamba Yoseri bw'abaana abakwonona bwana bagenda okutta asooka kwonona linnya lye ku media kyengambye Abaganda abasajja n'abakazi abali mu kutambuza ebigambo ku media ku social media ku WhatsApp groups abalumba Ssaabasajja Kabaka mbawadde olugero gye luvudde gwa mulumba okozeewo ky'okutaasa Obuganda kale bw'abanga Ssaabasajja Kabaka yasobya gwe ki ky'okozeewo okutaasa Obuganda kubanga ensonga z'abaana bannambi tunazimalira no mu Buganda so si n'Abanyarwanda bagwira bakkiriziganyizza okwanguya okujjawo Ssaabasajja Kabaka n'okwongera okukola enteekateeka zaabwe okutambuza dynasty yaabwe ng'obudde bukyali. Yoseri n'agamba ngenda kuteeka ensimbi empya n'enkadde tulabe ng'enteekateeka eno eggwa mangu nnyo kubanga tetwetaaga nnyo kigenda mu maaso kutulwaza mutwe
era nja kuyita meeting endala singa ono anaaba akomyewo ne meeting eyasooka yali ya wiki wakati meeting yazizeko yabadde lwa mukaaga ono mwe yayogeredde ebigambo byonna n'okuimplementing ebintu ebyo era kye kyatudde omukulu wa Sanya Kaloli okusinkana Museveni mu meeting yabaddemu eddakiika 45 ne bakadaazi be okuba nti babaddiza ensonga ezo. Ndowooza bwe nsukka wano nja kuba nyonoonye okujjako bagamba buli muganda gy'oli naawe atali muganda ng'olowooza ebintu bye twogera tebiina makulu njera kufundikira n'ekiwandiiko kino nakibasomera n'ekibagamba luli bagenda kitera mu information gye nzize nkola ebbanga lyonna nga mulowooza nsaaga. Ekiwandiiko kino kye kino nakibalazeko nakipositinze mukira bulungi nnyo. Eno ze zimu ku nteekateeka ez'okutwala ettaka lyammwe mwe bali mu diaspora oba owagira NRA oba togiwagira kasitoba nga wafuna obutuuze bw'ensi endala ng'olina properties mu Uganda mane yane mie najja nebagamba naye program yali mbulange mbere muga lumbu yayogera nnyo biki kali kantu basomere kubanga kyagaze dingidwa kyateekeddwa mu mpapula kisoma kitya. Minister of Internal Affairs nti ministry ey'ensonga z'omunda nekigenda masiga dual citizenship obutuuze obw'emirundi ebiri akawakatirwa akasooka for an indigenous Ugandan eyoyo munna-Uganda nakabala. All applications are submitted on online at migration portal. Nti okusaba kwammwe kwonna kukolebwa nga muyita ku mutimbagano ogwa intaneti nga mukozesa ekibanja ekyo eky'abantu abatambula mu kasanduuko ako. Ensimbi ezikusabibwa ng'oteekamu okusaba kwo kye tuyita application fee for $200. Nti bw'ogenda ku mutimbagano okuteekamu okusaba kwo kukwetagisa siringi $200 ebya dola z'emitwalo nga 75 n'obusente obugwambu butyo. Ne bakutera wali for read more soma ebyeyongerayo akawaayiro namba 2 for non-Ugandans abatali banna-Uganda. Wale baga nti abatali banna-Uganda ye muntu nga yagenda munna-Uganda n'afuna obutuuze bw'ensi endala nalaba ng'alina obutuuze bw'alina bwansi eri wano guboogererako bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo. All applications are submitted online at the e-migration portal. Nti okusaba kwamwe kwonna kuteekebwa ku mutimbagano oguli ku mutimbagano mu kasaze kali akategeeza abantu abayingira oba bafuluma eggwanga. Ne bagamba fees akawaayira kasooka sente ezitakuddizibwa oba non-refundable costs $200 nti sente ezitakuddizibwa ziri $200 $75. Akawaayiro namba 2 application fee upon approval ya siringisi 15,000 eza dola. Nti okusaba kw'omuntu kw'oyagala ng'oyagala bakukkirize oteekeddwa okubanga owaayo siringisi 15,000 eza Amerika. 15,000 eza Amerika muzimanyi bulungi nnyo ne bweserume mutezibala kanziddemu wano 15,000 eza Amerika times 3 5 olina okusasula obukadde 17,600 gwali eyo. Naye nga mujjukire mu kiwandiiko kye nabasomera omusajja abagamba ne bw'onoowayo 15,000 zino eza dola tekikuwa mukisa nti osobola okufuna okukkiriza okuyingira mu Uganda. Bwekasita wamala okukolako profile ng'olina ebyobugagga n'amataka mu Uganda kiyinza n'okutwalira emyaka 5 ku 10 mujjukire nga nkola vidiyo eyo nga nkibagamba osobola okukwata omusimbi guno gwonna n'oguwaayo naye tekikuwa mukisa nti osobola okufuna gwe kyoyagala kiyinza okutwalira emyaka 4 ku 5 oba ku 10 nga tonnafuna bintu bino kubanga bo bali mu kukola okujjuza empapula zaabwe okumanya Nabisere ayina ettaka emutundu liriko bungana kinti ekemu Nabisere ali mu nsi ki Nabisere ali mu nsi bakunoonyerezaako golooza lwaki soka weebuuze lwaki bannayuganda bonna bali mu diaspora babaga mugende ku embassy zimwewandiise simwe mufune endaga muntu. Ask yourself ekibali bakola kibayita profiling. Mbabuuza bannayuganda mwenna abali mu diaspora baba bugamba mugende ku embassy za Uganda zonna muwandiise mufune endaga muntu mwagala passport empya mugende mubikole byonna ekyo kibayitanga profiling. They profile you
kati babeera n'amannya ge mu data tono yenna n'ekyapa kino kiri gindi kati gye mujja nokwembasa okuteeka kasitoti kati nze nabiserebweti ne nabiserebweti batunoonya nti mutuuze wa Bungereza amaze ebbanga ki nti bweti alina n'obutuuze nti alina ttaka lyenkana ki nti bweti ono okusinziira ku mateeka ge taateekawo kitegeezo n'ebintu bye tugenda bitwala tugenda bitwala kyebagenda bakola kati gwe ali avuma Lumbuye ali avuma abantu abali mu struggle ali agawombidde tosobola doggulira omwana data kugula wundi wadde futusota ng'abaana bateekawo mbiri gwabwe deni mba nkusaasidde teri muntu agenda kukulanira mu nkyukakyuka mujjukire n'ensi yaffe Uganda si y'Abanyarwanda erina abazanyira Museveni omuzannyo gw'okukola ekintu kino kyonna weebali ebintu bino nze mbyogera lunye ng'omusezi agula essiyani nti ngenda kwavulirako bantu bange ate nange bwe mbanzize sibamalira budde ng'asiikira omuseere ebinyeebwa kubanga n'ebisi bigukwavulwa mbagamba ensonga zino nine mwebuzaabuza ng'akwana muzibe kubanga okimire mulotunde ebbali tagenda kutegeera nti wamutunuulidde ne muluza mbagamba tebiri makulu naye nze munnange nga bulijjo mbagamba information engireka wane neetambulira ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka gwe buuza mu babbuloga bonna waki banoonya Lumbuye waki gavumenti enoonya Lumbuye gwe weebuuza babbuloga bonna kwebali naboogera ku mitima waki banoonya Lumbuye ogaze sina family njirina saagala bulamu bwange nkubuuza sirina family nina abooluganda bakona b'emikwano obulamu bwange buli mu matigga lwakubagamba ebigambo bino bye baali baba bakozesa ntayagala kuwulira temanyi nako gyempitamu temanyi kyempitamu era njala kubaza mwena bali mu struggle abeekalakaasa aboogera ensonga abagenda ku Twitter abaana bakyakola ku shows ku social media kubanga basinga obungi babo ensingi bintu babivaako struggle tennago kino tutandika butandisi revolution si ya lunaku lumu bwe munaddawo okwetuulako bagenda twala ensi naawe abagira ena bagenda kutwaliramu kubanga Museveni akozesa Baganda okusanyawo Buganda Museveni akozesa Banyankole okusanyawo Uganda Museveni akozesa Banyoro okusanyawo Uganda naye ng'ate bwamala bagenda batta gwe kubuuza ekibuuzo kimwaki ku social media buli mwalumba Lumbuye kubuuza simple question lwaki buli mu ku social media alumba Lumbuye lwaki gavumenti enoonyanza okuteekamu sente pya nenkadde okunnoonya nfenfeewo kubanga bimagamba temwine mugenda bijja tebagenda byogera ku TV zonna baza compromising wabintu tebalisobawo information era njala kubaza mwenda bana bakyali ku social media mwenda mwe balekkola abakyatwitinga mwebale abatambuza information mu WhatsApp group mwebale abakomentinga ate mu mukolo mulimu gw'amaanyi nnyo kati njagadde obbagula amaaso ku diversion ezigenda okujja mujja kutya ate mujja tegeera naye nga byonna mbagaliza olw'essande olulungi mukama 13 mpeera mweraba